Nina amanya agamala to deal with anybody. Mu kampani mwengenda tewali muvubuka agenda kuba na busobozi bukola mu fujjo. Ekyo nakyo tukimalirize. Tewali agenda kuba na busobozi bukola mu ki fujjo. Nina amanya agamala to deal with anybody. Gwe movement ogenze. Naba movement mwine no makati gwe kansala olagawa. Tugamba Museveni akumanyi gwe. Nje mukusaga. Ako kakwano kange mukaleke. Kasagi. No nakato. Jangu. Aisha nje utakuwa muzindalo jangu. Nze kamuwe kugwange. Ono naye ali mukaluwa avuganya. Naye wa yero etagwa. Naye tubagalize emikisa mu bya yero. Naye bamala okulonda tuvuganya kabanda. Nawe tola ku salamu. Nze gambye nze Muwanga Kivumbi buli mukulembeze mwagaliza. Waliwo omwana yakubiddwa ebutambala eggali ya Honorable Muwanga Kivumbi. Ba foot soldiers abatambula ne Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuleka nga amannyo temuli. Ng'ono yabadde avunaanibwa musango gwa kuwagira Honorable Mukiibi Sserunjogi avuganya Honorable Muwanga Kivumbi ebutambala. Ne bamuddako ne bamukuba mpaka kumuwangula mannyo. Ne kitakoma okwo. Honorable Muwanga Kivumbi ne yeewaana n'okwewaana nga bw'ayina ababadde bamuleetako olunderebu baasudde mu kawunyemu. Sooka owulire. Bonna butambala mujebaleko omusibye mutya. Kakati njagala obbagamba kino mukiraba. Muwanga Kivumbi yakintuusizzaako. Naye ng'ate sirina na buzibu namukozeeko. Si bulina. Buli mukulembeze alina okwogerwako. Ne Museveni ayogerwako. Kivumbi yani atayogerwako bannaye bannabutambala yani atayogerwako yantuusizza ku kino. Senga mwabadde mulabyeko we nadde nfaana guno omutwe gwonna yadda gukuye nga bagusanyalaza gonna nedda mu kidaala ne yeewaana nga nze muwulira ndi mu bulumi ndi mukuumuwulira. N'agamba waliwo agudde mu kawunyemu wange. Kati gwe omusajja omukulu n'otaswala kwogera bigambo ng'ebyo ng'ozadde n'abaana. Abaana obayina abakuze kyovola batukweka tobeera na mu butambala gwe kisajja gwe mwana. Kati gwe kino bakituusa ku mwana wo nawe n'osanyuka. Kino kye yankoze ogaani amanya abiri ne gavaamu gaagala amanya abiri baagakubye ne gavaamu neera sigenda kuteguka sigenda kuva ku Mukiibi Sserunjogi walayi sigenda va ku Mukiibi Sserunjogi ze ne waanankuba n'akola ki nammalamu obulamu era ngenda kufiira mu maanyi. Ne Mandela yafa yalwanirira eddembe era nze Mandela we butambala ate era sigenda kugooka. Mukwata abaana b'abantu ne mubakuba ate we basalawo okugenda ofuna obwenkanya ne babalopa mu bannamateeka ate ne muwaayiriza mpuuga nti yaba yabatumye. Naye mukome ku bafoot soldiers bammwe be mulagira badde ku bantu babakube batwalira amateeka mu ngalo ate nga temwagala banenyaako. Bwe buzibu bukabuka bwe mufuna obwokka. Mwe temwagala banenya nti muyina omusango naye ate muli baziba bikolobero mutambula n'abakola ebikolobero naye ate wabeerawo abanenyako nti kino ekikolobero kimwakoze kibi ate nga mutandika okwekwasa abantu abalala. Honorable Muwanga Kivumbi ono alayidde okudiringa n'omuvubuka yenna ebutambala n'avaayo n'ekyanga kyanga mbu tamwagala nti omuntu yenna n'ekyanga kyanga ebutambala nti takyamwagala ajja kudiringa naawe personally kubanga obusobozi obudiringa naawe abuyina. Teweerabira nti Honorable Muwanga Kivumbi yafuna eggaali ey'abafoot soldiers okuva e Kampala nga gwe wooyasamira ekigambo kyonna nti Honorable Muwanga Kivumbi tukkooye amannyo tosigaza. Bakukuba ne bakujja ku nnyama n'otandika kuwuuta thupu. Honorable Muwanga Kivumbi mu bigambo bye alabudde abantu b'e Butambala nti tewabaawo n'omu eyeekyanga kyanga ne yeepankapanka mbu takyamwagala. Wuliriza omanye ekisinza okuleetera Honorable Muwanga Kivumbi ebizibu. Bulijjo avuganya abantu abanafu naye leero abaana bamusimbyeko eggaali boy. Kati buli wadda alaba akafu ke bakatwala. Buli waayimirirako bw'ati abantu bamugamba ffe tukkooye. Kati yatandise n'okuwemuka awulira ayagala kutuga muntu kubanga amazima abantu bagamubuulira. Abantu bamubuulira amazima nti Honorable Muwanga Kivumbi tukuwadde ebisanja 3 kati tukkooye tetukuwa kyakuna.
awulira ayagala batugumbula butugumbuzi beba bakulembeze baffe betuyina kasita amala okukwata ku buyinza bw'ati n'atuula mu ntebe gwagimugjamu aba ayagala kutugumbula butugumbuzi. Honorable Muwanga Kivumbi avuddeyo ne yeekuutira akadingidi bw'ategeezezza bannabutambala nti ne bageza bamujja mu parliament ne balonda Honorable Mukiibi Sserunjogi bajja babakoze ensobi mbu kuba bajja kuba bafiiriddwa omubaka asinga okuteesa mu parliamenti ya Uganda. Honorable Muwanga Kivumbi ategeezezza nti omu ku babaka abasinga obulungi mu parliamenti ya Uganda era bannabutambala ne bageza bamu mu akalulu ne bakawa Honorable Mukiibi Sserunjogi ejjava nsobi esinga okubeera ennene. Ono asinzidde ku mukolo gwabaddeko n'asabira bakansala ba NRM akalulu era n'agamba abantu bwe babanga batuuse okulonda bakansala ba NRM babawenga akalulu kubanga ye mukulembeze w'abantu tasosola mu bibiina bya bufuzi. Omuntu yenna ne waba wa kibiina kya NRM aba asobola okumunoonyeza akalulu. Wuliriza. Bano abanneesimbyeko mazima nga muli mazima munoonya mukiise akiika mu Uganda neewulira musobola okujja mu Muwanga Kivumbi, musobola okujja mu Kajula Kivumbi. Uganda yonna nze omu ku babaka abasinga obulungi kati nga munzijayo nga Uganda mukiga nti mwaleese oli gwe wa movement ogenze n'aba movement muyina ennoma akati gwe kansala olagawa tugamba Museveni akumanyi gwe nje mukusaaga ako kakwano kange mukaleke kasagi nono nakato jangu ayinza obutakuwa muzindalo jangu nze kamuwe ku gwange ono naye ali mukalubu avuganya naye wa yero etaggwa naye tukwagaliza emikisa mu bya yero naye bamala okulonda tovuganya kabanda nawe tola ku salaamu. Nze gambye nze Muwanga Kivumbi buli mukulembeze mwagaliza. Honorable Muwanga Kivumbi ajja kutuga omuntu luutu eno lwa ntebe ye olw'ekifo kyalimu obudde buno agenda tuga abantu kubanga ye obudde buno abaana bamugamba va mu ntebe naye yalabanga gye yakatuulamu ekisanje kimu. Naye tufukamire bale tusabire Honorable Muwanga Kivumbi kubanga ka pressure kagenda mutta ate nno nga tubale munaye tukyamwagala asigale mu nsi muno ng'akyali ettooke naye baaba abaana bamuli bubi abaana bamuttira mu kafunda sayidi z'ebutambala eyo.